obuyinza obwogerebwako mu tteeka nga baga tujja nga authority kulaba oba tubuzaayo magombolola oba nedda mubaddewo akaleega biki okumala ebbanga naye ndi musanyufu nti bwe twasindise committee yesterday tule ne bammeeya bavuddeyo n'alipoota nga bagamba nti tukkaanye obuyinza bwonna nga bwebwogerako mu tteeka party B bwe tusina okusalawo okuza ku magombolola buddeyo naye obuzibu bwe tukyalina bye bigenderako okubanga functions ezo oba emirimu egyo gigenderako ensimbi kati amagombolola nga tegalina accounts ziriyo town clerk tebakola budget kati twogedde era ne tuyisa ekyeyagonde resolution nti obuyinza buddeyo naye nga technical team tugiteereddeko akakiiko kagenda okulaba akakiiko k'abantu 13 ke tutaddewo 13 nga kuliko ba chairpersons b'obukiiko bwonna nga kuliko aba persons abakiikirira abaliko obulemu kuliko omuvubuka nga tukkanyiza nti kakulembere deputy Loodi Meeya oba Loodi Meeya then be bagenda okulaba nga enteekateeka zikolebwa zitya kubanga baga nti wajja kubeerawo consultation ne government ya wakati kati enteekateeka ezo nga zigenda kukolebwa zitya ez'okulaba nti obuyinza obwo oba emirimu egyo gikolebwa mu nti ebizibu ebyo byonna emiziziko egyo gyonna egiriwo nti tugiyitako okulaba nga amagombolola gatandika okukola.